Omupiira gw'enkya Makerere abakazi si bangu bali aggressive nabo bagenda kujja nga banonye obubonero bwa 3 n'ate naffe era twagala bubonero 3 era gwe tugwetegekedde engeri gye bajja ewaffe naffe tugenda baaniriza tetubatidde. Yes, it is the first game at home, and we are ready for Makerere University. Players are good, in good condition, ready to play the game tomorrow. We don't have any sick player. Yes, this time round we are coming focused that we are going to apply our principle that we always do, also at home, our style of play. And it's going to be more of attacking because we need to score more goals. Yazadde bulungi throughout the week nga abakoci we instruct nze nga tusamba game eyewaka ekisaawe ekirungi abasambi betegese bulungi bakoches bafubye okutuwa ekisoboka kyonna okusamba omupiira omulungi ewaka.